Ate bo abayizi 135 batikiddwa mu masomo ag'ebyemikono. Bano batudde ebigezo bya siniya eyokuna nga balina obukugu bw'omutwe era bano bayizi ku ssomero lya New Horizons Secondary Vocational School e Mikono nga bafunye certificate oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo egy'emikono ne bayita ebigezo bya gavumenti eb'ekitongole kya DIT. Mu kaweefube w'okulwanyisa ebbula ly'emirimu gavumenti yakyusa kalikulamu okuva ku siniya esooka okutuuka ku yookuna ng'enteekateeka eno yaakamala emyaka 3. Omukugu okuva mu kitongole ekirambika ebisomesebwa ki National Curriculum Development Center Wilson Ssaabavuma agamba nti wadde amasomero gagezezzaako okuteekesa mu nkola ensomesa empya mangi ku go tegannatuuka ku nsomesa gye baluubirira naddala olw'obutaba nabikozesebwa. Gagezezzaako naye okubula kwabwe n'obuzibu bwabwe bikyali mu ngeri ki gye bakyusa ebiwandiike mu curriculum okubizza mu kukola. Wabula ng'asinziira ku ssomero erya New Horizons Secondary Vocational School ekikuba nkima mu ggombolola y'e Goma mu disitulikiti ey'e Mukono ku mukolo abayizi aba siniya ey'okuna kwe batikiddwa oluvannyuma lw'okuguka amasomo g'ebyemikono agambye nti essomero lino lye limu ku matono mu ggwanga agakola kye baluubirira. Kizaamu amaanyi olw'ensonga nti kye twayagaliza Uganda okufuna mu nsoma empya kirabika kivuddeyo. Abayizi basoma amasomo aga bulijjo agamanyiddwa n'ag'ebyemikono era nga bano baagezesebwa bwe baakola ebibuuzo eby'ekitongole ki Directorate of Industrial Training DIT mu bufunze. Tulambudde abayizi okusingira ddala abali mu siniya ey'okubiri bye bakola nga wamma ddala biwa essuubi. Peter omutandisi w'essomero lino agamba nti ensomesa eno yagitandika dda mu mwaka gwa 2012. We started with a P1 and my oldest children, they grew, and that's why we have taken in the community and those people who have joined me from even other organizations. Agamba kyetaagisa abasomesa abakugu ebikozesebwa n'ekifo ekigazi ng'amasomero gatono agalina obusobozi buno. Having a place. Lots of schools do not have a place. They have no workshops, they don't have enough land, they can't make any practical thing. Patience Mutama nga mu kiseera kino asoma byamafuta ku University ekyambogo agamba teyejjusa kusoma kutunga kuba mu budde bw'obweddembe kumuyamba okufuna akasente akamubeezaawo. Basobola okusolenjera naye ate nze maasobola okujja wano nentunga amasweta nentunga uniforms nenfuna list sente ezimbeezaawo. Abayizi abamaliriza abawerera ddala 135 bakwasiddwa certificate. Sebastian Sempala akulira Technical Vocational Education Training TVET mu bufunze ngali wamu ne Director Peter. Henry Nsubuga yakusakidde ekkulire lino.